lwagala kuvaamu kiki ekigenda maaso kuki ku lubuto olwo. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu yafulumizibwa omwaka gwa 2013 yalaga nti ezimu ku nsonga eziviirako abakyala okufiira mu ssanya bwe zireetebwa okuggyamu embuto. Kigambibwa nti ku buli bakyala 100 abafuna embuto 39 baziggyamu. Ne tupima omutwe gw'omwana. Newankubadde abakyala okuggyamu embuto bagufudde muze basaanye bakimanye nti ssemateeka w'eggwanga akawaayiro 22 ennyingo ey'okubiri annyonnyola nga bwe watali muntu alina lukusa kuggyawo obulamu bwa mwana atannaba kuzaalibwa okuggyako nga kiyise mateeka. Kakati okibeera nga kiri mu mmoro ye Bayibuli egamba omwana n'awabeera muto tolina kuggyamu kasaba ng'afunye olubuto tolina kuggyamu ki lubuto olwo obeera ossa omuntu oli kubanga oli omuntu abeera mu lubuto ani yamwogerera. Kati awo ne constitution yaffe ya Uganda weyingiramu ndowooza article 22 egamba constitution yaffe egamba nti teri muntu alina buyinza kuggyawo ki bulamu bw'omuntu okuggyako ng'akikoze mu mateeka. Nga ssemateeka y'eggwanga amaze okulambika ku ky'okuggyamu embuto nti musango waliwo amateeka amalala agagoberera agalambulula ensonga eno gamba nga penal code. Etteeka nga bwe liri amended erya penal code nga bwe liri amended mu 2007 it's cap 120 on section 141 eyogera nti no ku attemptings nti otegeddeko nti omwana ali lubuto n'omuwa ekintu ky'omanyi kiyinza omujjamu tujjamu neweba teluvuddeemu yes gusigala musango. Ate ogwo omusango gulina penalty ya myaka 14 mu nkomyo. Ekikolwa ky'okuggyamu olubuto tekyawula muwala atannaba kwetuuka oba omuntu omukulu. Bwe baba bagamateeka bagamba omukyala naye kati omwana ne bw'obanga olina emyaka 17 obanga olina emyaka 16 oba myaka 13 kasita ofuna omwana oba ofuuse mukyala. Omuntu aperforming abortion naawe etteeka terikwata musawo yekka naawe kennyini omuwala agenzi bw'obeera ng'oli under age gaala nga toweza myaka 18 etteeka likwata kubanga tulinawo amakomera agakwata abaana batanaweza myaka ba juveniles. Okuggyamu olubuto newankubadde musango gwa Naggomola waliwo akalembereza akaliwo naddala akaweebwa abasawo nga waliwo ekizuuliddwa. Waliwo circumstances ezibeerawo nti ku ssaawa eyo omukyala tasobola kusitula lubuto because of health complications nti either omwana akola ki omwana surviving oba maama surviving so oyo omusawo asobola okukola decision nti olubuto bakole ki baluggyemu. Waliwo abalina endowooza nti omuzadde w'omwana asobola okusalawo olw'okuba yazaala omwana nti olubuto aluggyemu olw'ensonga ze bannamateeka bagamba nti kino tekikkirizibwa. Ekisooka abazadde si be bagaba consent okuggyamu olubuto kubanga twogedde n'enkulaga nti zirina kuba nsonga nga ziri mu mateeka lwaki olubuto olukola ki luvaamu. Okay. So si muzadde nti gw'osalawo mwana wange akyasoma olubuto baluggyemu muzadde obanga gw'obadde komandi naawe etteeka likwata okusibibwa. Muniwe kabakaseera ng'omwana akwatiddwa ssedduvuto etteeka terikkiriza lubuto kuggyibwamu kubanga ekiri munda nakyo kiba n'obulamu. N'owa myaka 13 n'otandika periods ng'osobola okuzaala you're expected okuzaala. Yes, that ogwo omusango gwa defilement gubeerawo naye ate omwana gw'oba olina mu lubuto tewali exception ekukkiriza mujjamu. Okusinziira ku mateeka okuggyamu olubuto musango newankubadde waliwo ebiseera ebimu lwekikkirizibwa kyokka nga kirina okukolebwa omusawo omukugu eyaweebwa olukusa n'akola n'alipoota erambulula obulungi lwaki kyasaanidde olubuto olwo okuggyibwamu ng'era singa terwaggiddwamu obulamu bw'omukazi oba omuwala tebwandisigaddewo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.